Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endoveso. Hello. Oli ku BTFM ne mukunja mu Ndobeso mu program sisimuka wangambye kubireko. Ane mukunja ngasanso kuwuliriza. Kale. Ane nina ensonga zangu nyambye. Obadde weebase. Nali neebase mukwano. Mukunja ne njagala kundobeseza ku mwami wange. Omwami we yabaaki? Omwami wange yali anjagala naze simanyi. Kati waliwo mukwano gwe Paulo. Waliwo mukwano gwe? Mukwano gwe ye Paulo. Paulo n'akola ki? Kati nga ntumira Paulo. Kati yantumiranga Paulo ne mala nenzikiriza. Nga omanyi naawe tolina kyotamanyi oli musajja. Olina muntu mukulu. Kati naye nenzikiriza nengenda wa mwami wange nentandika okubeera naye. Kale alikiseera ekyo n'afuuka mwami wange obimanyi byonna n'ebisikunnyonnyola obimanyi. Nange ekinewuunyisa byonna omwami tuba nga tutuuse mu nsonga z'okwegatta ekiro nga twebase. Wangi? Okunja tulina kyota. Anti siwulidde. Nkugambye. Ekiro bwe tutuuka nga tugenda okwegatta ng'onaabeera n'emikulu mu nnyumbuliro. Omwami abeera ng'ayagala ng'akyamuka bannange bwe tutuuka omwami ng'asitukamu. Ng'akola ki? Yasituka buliri ng'agenda mu ddiiro. Ate ng'asituka mu buliri? Kyokka nga omaze okukyamuka wenna ng'owulira oyagala gakuziira. Maama ebintu ebimu tubimiremireko nyamba nti mpulidde kale mpulidde kati munange agenda mu ddiiro nendaba ng'embeera sijja kumalako nayo ntambula ne muviira n'envira ewaffe. Nodde ewammwe? Nze namuviira kubanga nze saafumbirwa kubeeramu embeera n'envira ewaffe mu kyalo. Naye kati njagala ndobeseza omwami oyo njagala kumanya ki kyeyandabako. Kiki yakulabako okubeera nga yeekyanga? Kati gwe gwani? Nze Sise. Onaayogerako naye? Nate saagala kwogera naye. Kale naye nga ye Paulo amumanyi? Paulo amumanyi. Kale beerako ku simu tovaako. Kukyenda mu mukaaga katonyeza 3 BTFM ekintabuli ky'omuziki sirika sajja. Halo owaye ompulira? Mpulira sebaawo. Kale oliwa? Mbadde wano wa Waswa. Oli wa Waswa? Gye wasuze? Mbadde muterereza sigino ye. Sigino yaki? Eya TV. Nze Paulo. Wanto. Nze Paulo. Esewo. Ontegedde? Halo. Olowooza mbadde nkutegedde muganda wange. Mwe muti eyo. Atukola gwe kakati? Omukazi wamufuna omwagala. Kati ate ebintu byaŋŋamba sibitegeera. Sisa ŋŋamba wamuzira. Kyokka nga wali omunsaba wali omwagala. Munnange Paulo. Nayagala okukubira ennaku ezo. Naye ng'eyiruba tulina ebiseera neŋŋamba kaninde emikyalo okugwanjja enkulabulabi nkunyumola okukefonzi mpanvu. Omukazi muntandikwa namukwana mukakala era we namukugambya nti omukoleki omunterewo. Munnange ekyamala embiri ku mutwe nasooka n'omusinkano ogwasooka wali sabbala ku kkuba erigenda ewaffe. Nemugamba ekyangu nkyalireko ndabika ewaka. Paulo. Nkuwulira.
netulya lwetwali awo nkiyingira obuli banna akamala okutandika bwengi nga omanyi ensonga z'abakulu nendekula mama Junior mu nsonda. Mama Junior mu nsonda? Mukazi wange yafa awo nakankana nituka ngambo batuufu nenduka ku mukazi nengutaako ettaala mama Junior n'abula Paulo mama Junior yaleekako ettaawo mama Junior n'abula n'amaanyi agaddamu negawoleki negaddema ate munnange nze nemba njibya ebintu ebyo n'okukankana mbanga na Paulo since nali mwagala nga buli wenjala okugenda mu nsonga n'essise mama Junior nga jayawulira mu nsonga Paulo nga ngenda tandika nina essise mu buliri ogenda kukola omukwano mama Junior omugenzi najja ne yeesimba mu nsonga Paulo omugenzi yannumba n'ayimirira mu nsonda nga mukambwe ndiwe nakiraba ekyo ssise ne musiba ne muwerekera ssise munego namu meeting ogwokubiri era mba ngenda okutandika mama Junior najja n'ayimirira mu nsonga n'angamba njolooza nabireka nga sibyagala n'amma n'atambula n'agenda n'angamba kirabika nkyali mu kutya engeri omukazi gye yakamwendako mu bbanga etali ddene nengiramu ne mu meeting era mama Junior ogwokusatu nengezaako yatuuka leeti banna akamala ngudo okweko nga womanyi kwolwo wali otambuza nga maliriza nenga omanyi wano woowumuliramu Paulo omukazi yajja leeti nga maliriza bwendi bumuddemu olukoowukoowu n'ayimira mu nsonga n'akaaba ng'olaba akaabalagana n'angamba oyagala kunzita Paulo omukazi n'akaaba n'angamba tazimuligaddeeko nakondo muyagala kunzita ligaddeeko nakondo muyagala kunzita naye nga jjukira nti Paulo omukazi abyogera ali yafadda Paulo nalowooza omukazi agenda kunkuba ku luno oluno Paulo n'engamba ey'abakazi kansooke mbizummuzeemu neetambulire kumu mponya namponya Paulo omugenzi antabukidde omukazi ajja kunzita Paulo kampumuze mu by'abakazi muganda wange nsooke mpumulemu kakati olwo lwaki tomuyitanga aka omuzimu gufuuse omuzimu simanyi kiki tunaagumugjako tutya yeetaaga kusabira nnyo Sale nekola. Ejakola. Yenze birungi ebuwambo. Naye mukunda yange musajja asooka tambuliyeko ogwo omuzimu agusire kuba byamulemesa abakazi bangi. Sigadde birungi ebuwambo. Nkugambye. Kamugeme Katone mutano nakacho. Kakati ninze muwunza nyo senda byemwa omuganda wange oyo ajja kusooka afune omuganga amujjira omuzimu ogwo munyumba omuzimu gwasigala mugwe gumukola ekyo. Gwe mweguli guzunga. Kale wogeike bukonda. Omusajja alina ekizibu naye ebintu bino byandibanga birungi ebiri nga nnyinaze ayinza okuba nga teyagema mu muzimu ogwo ekirala ayinza okuba nga yali alina omukyalo oyo nga yeyatta omukyalo ono omuto omukulu asobole okweddiza amaka kyova omukyalo gira mu kirooto omanyi mukunzi abasajja temwewummuza omufuna abakazi abo abebbali bamukene bammwe ate mubatiirira nnyo okusinga n'omukyalo ow'ewaka awulira mwani wenoonye nze sirimu abo nze Mulongo bannange omusajja mulwadde muyi bannange naye nga ate bambi bafubenga nnyo abantu bo baabwe nga bagenze okuteekayo obwongo okubeegobako bali baba bafudde kiba kiwedde buno bwafuuse bulwadde ekirwadde kigenda okujjanjabira ssente nnyingi nnyo Mulongo mwebale nzekka mu musaayi gwa Yezu ndieno Bujumba Sesekalangala akati bambi ekintu ekyo bakifunidde eddagala munnange oba omuntu oyo ndowooza tebamukolera bulungi mikolo bambi nze nfuna omusirikale n'akikuba masasi ate okirabika